Allah made women to be more and above men, but the problem we are having as women, we always bleed to ourselves because we see ourselves as the minor community, yet Islam managed to put us above the men. It's like an example of a beehive. We are having 3 types of bees. We are having the drone bee, we are having the worker bees, and then the queen. The ladies in Islam, they are the queen bees. Then the men, we do the 2 jobs. We are the drone bees and we are also the worker bees. We are there to work for you so that you raise up this mighty religion of Islam. Edini Muslim yasitula omukyala n'emuteeka waggulu. Mu mbeera eyo y'ensonga lwaki abakyala b'essemina eno nsaba Allah tabaraka taala abasaasire bagende okuva mu ssemina eno ddala nti umma eno eyimiridde mu mikono gyabwe. Nabi Muhammad bwe yali mu hijjatul wida yagaba emirimu. Omulimu ogusooka yagamba nti obuvunaanyizibwa bwa umma eno, the responsibility of this umma, mbutadde mu mikono gy'abakyala. Naddira okukolerera umma eno, okukolerera umma nkutadde mu mikono gy'abavubuka. Naddira okukulembezebwa umma eno ng'abutadde mu mikono gy'abazeeyi. Mukategedde abakuzeeko, abalina abakoddomi, abalina ku bazzukulu be bateekeddwa okukulembera umma. N'agamba nti munaakwatanga obukulembeze ne mubuwa mu bavubuka, mweteeketeeke umma okuzikira. N'agamba heraku ummati, okuzikira kwa umma enno ala yadayi kugenda kuva min ughairima sufaha, mu buvubuka obubuyabuya kasaba n'abukwasa obukulembeze umma ejja kuzikirira. Kati ba amiira abali wano Jannah banenyezza, leero ngenda kubeebaza. Okusookera ddala nsaba Allah tabaraka taala asaasire aba organizings omukolo guno, okutandikira ku mukama waffe assistant mufti, assistant regional card, the assistant to the mufti. Ai Allah tabaraka taala mukadde waffe nsaba Mungu takumma mpeera ze ebbanga lyokoleredde ddaawe eno okuva mu buvubuka abo paka ku myaka gy'oliko. Allah nsaba asaasire baamiira bonna abakoze mobilization eno. Ai Allah nsaba obukulembeze bammwe nga waabakulembeza ne mukuŋŋaanya abantu ne mujja na Mungu abakulembeze nga muyingiza abantu mu Jannah. Ai Allah musaba buli mukyala yenna eyazze wano, Mungu tabaraka taala akuteekereteekera ekifo kyo mu Jannah. Allahumma abakyala tetwemalaamu maanyi. Don't belittle yourselves as you women, because the responsibility of this ummah, of this Islam, is in your hands. I said yesterday, and I'm still speaking it today, that if it wasn't women, Islam would have been a problem and hard to the Prophet. That's why the first person to accept Islam was who? She was a woman, not so? The first matter to be killed because of this Islam was who? Sumaya bint Khayyat. She was also a woman. The first person to memorize the entire Quran was also a woman, in the name of Hafsa bint Umar. And the Ministry of Education, the ilm we are having, half of it was in the hands of a woman also known as Aisha radiallahu anha, the woman who was the advisor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was also a woman by the name of Salama. And the woman who saved the Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, was a woman in Ghazwatul Uhud known as Amara or known as Nusayba.
abakyala bayimirirawo ku lw'eddiini era nabbi agamba senga tebaali bakyala obusiraamu bwandinkaluubiridde kubanga eyasooka okusiramuka yali mukyala Khadija, eyasooka ofiira obusiraamu ye Sumayya binti Khayyat yali mukyala, eyasooka okukwata Qur'ani eno yonna muto yali mukyala Hafsa binti Umar era yagikuuma nga bamaze okugiwandiika. Onisfu ddiini ekitundutundu ky'eddiini y'obusiraamu buno mwana wattu yali ani? Yali Aisha radiyallahu anha. Mu Ghazwatul Uhud waliwo omukyala eyataasa nabbi nga Umar nga abasahaba battiddwa, Hamza attiddwa, Musab ibn Umair attiddwa nga nabbi abakafiri bamwetoolodde. Yali mukyala amanyiddwa nga Nusayba aba Ummu Amara eyayimiririrawo najja ataasa nabbi. Mu Ghazwatul Uhud yatta abakafiri 14. Obuwangazi bwe yalwana entalo ziri 7. Mu Ghazwatul Khaybar baamutemako n'omukono ng'ataasa busiraamu. Can you be that woman? Leero njagala weebuuza ekibuuzo. Nabbi abakubaawo nandibadde omukyalo oyo yasooka okusiramuka? Nandibadde Khadija? Nabbi abakubaawo nandibadde Hafsa n'esooka nkwata Qur'ani eyo? Nabbi abakubaawo nandibadde Aisha n'enkwata irimu? Nabbi abakubaawo mu busiraamu nandibadde Nusayba eyataasa obusiraamu nga nabbi asigadde yekka? Inshallah ta'ala leero tugenda kuyimirirako okwo mu nsonga z'abakyala bannaffe nga tulaga obuzira, the heroism which Islam put in us as women. We stand for our fellow women so that Allah also stands in our ways and all our problems, inshallah. Tukwagana bitiibwa, when we are down, Allah will put us down. If we stand up frankly for our Islam and we uplift the Islam up, Allah Ta'ala will uplift us up. Inshallah Ta'ala. Bufunze bw'eddakiika kubanga ffenna tulowooza ku lusozi naalya n'akakundi akali awo kaba kalowooza bingingi biidhinillah. Ngenda kubawa ku bakyala abaweebwa Jannah nga ne ku nsi kwebali. Kuba gwe musomo gwe nasembye okubagamba olunaku lwajjo. Tumanyi basajja bokka, naye automatically nabbi yayogeranga n'abasajja okusinga. Tukwatagana. Kankuwe kino, abakyala bwe bagenda okusinga oyingira Jannah. Kubanga lwaki? Bangi okusinga abasajja. Simple logic. Oba kitegedde? Kituufu abakyala bwe bagenda okusinga mu muliro kubanga lwaki? Era be basinga obungi. Salaamu alaykum. Bw'ozaala abaana 5 ng'abalenzi bali 2, abawala 3, tukwatagana. Bw'oba okuba embooka abasinga ofuna embooka bawala. Kuba be basinga obuki? Oba okuba 2, abalenzi bafuna 4, abawala 6. Obitegedde oba? Ate era oba ogaba ssente, abawala be basinga ofuna. Bw'oba ogaba 1,000 abawala bafuna 3, abalenzi emeka? Kuba be basinga obuki? Oba kategedde? Simple logic, in whichever way, women will be the majority in Jannah because you're the majority on earth. Majority number of women will be in Jannah more than men because you're the majority. You're more than the men. Likewise also in hellfire, women will be the majority because you're more than men. Ayatpa. Nejo nakwade shortcut ye Jannah ne ganto inayo swalazo 15 kwali ezo ntuufu. Lwana bulwanyi bintu ebi. Kasitota kola shiriki wawo okola shiriki Allah asazaamu emirimu gye gyonna. Ekyokubiri tokola bwenzi kubanga luweta bamu bwenzi swala 10 gwe kuume ekyo ekiri mu lulimi lwo, ekiri wakati w'amannyogo, okuume n'ekiri wakati w'ebigere ebyo. Allah nabbi yakakasa nti ojja kubanga Allah akuwa Jannah. Very easy and simple. Weebikkirire Mungu tasobola kwokya mirundi emeka. Kati gumiikirize ebbugumu lino ate wali lijja kubeera litya? Asookera ddala mu bagenda okuyingira Jannah oba abakakasibwako Jannah nga balamu. Kano ka speed kagumire kubanga obudde ndabanga atabulina. Mu ddakiika ntono nnyo nja kubamba mazeeyo. Asooka Imaamu waffe amanyiddwa nga Hawa. Hawa yali mukyala wa Adam alayhi salatu wassalam.
Hawa ye mukyala yasooka okutondebwa ku nsi kuno, yakyasinza obulungi mu bakyala Allah be yali atonze, abasigadde ffenna tuli photocopy. Hawa yakola ekikolwa ekitagenda kukolebwa mukyala yenna ila kiyami saa. Yafuna embuto 12 ng'azaala balongo n'azaala abaana 204. Hawa Allah yajja n'amugezesa ng'ayitira mu kitonde kye bayita omusota. Hawa n'alya ekibala n'akireeterako okonaani ne Adamu. Allah tabaraka taala n'abagoba mu Jannah emanyiddwa nga Adini. Hawa n'assibwa ku nsi. Allah bwe yabagoba mu Jannah yabassa ku nsi. Hawa yakkira Jidda, Adamu n'akkira Iraka, Ibilisi n'akkira India. Hawa ne Adamu ne batambula ne basinkana mu lusenyu olumanyiddwa nga Arafa. Bwe basinkana mu lusenyu Arafa ne beetondera Allah, Allah n'abasonyiwa. Allah mu kubasonyiwa n'abazimbira ennyumba Kaaba. Inna awwala baita wudi'a linnaasi lalladhi bibakkata. N'abazimbira ennyumba Kaaba batandika okumusinziza okwo. Allah n'abakakasaako Jannah kuba yali abasonyiye. Ntegeezaani Adamu ne Hawa. Agenda osooka okukakasa, eyasooka okukakasibwako Jannah mu nsi muno y'omukyala amanyiddwa nga Hawa, maama waffe mukyala wa Adamu alayhi salatu wassalaam. Ekyo kimu. Owokubiri bamuyita Asiyati. Omukyala ono yali mukyala wa Firauni alayhi laana. Ye mukyala eyasooka okuttibwa ku lw'eddiini. Ebitalimu bimuyita Mashpa. Ekigambo Mashpa kitegeeza ekisanyirizo. Yali asanyiriza omwana omu ku baana ba Firauni n'ayasimula n'agamba alhamdulillah. Mu kwasimula n'agamba alhamdulillah, mutabani wa Firauni n'amugamba nti olinayo katonda omulala atali taata wange. N'amugamba nti nze nsinza katonda wa bajjajjaffe Ibrahim, ya Ishaaka wa Yakuba. N'abeera ng'amuwaabira. Omukyala oyo baaga kigambibwa baafumba amayinja ge bayita kol ne gafuuka amazzi ne bamuleeta ye n'abaana be. Omwana we yasooka n'agwamu. Bakwata omwana yasooka ne bamusuulamu ennyama n'eyawukana n'amagumba olw'olwejje lwa kol, amayinja okugasaanuusa nga gatokota gati. Omwana gwe yali alina ku mugongo naye n'agamba sigenda kugondera bakafiiri bano, ye n'asookayo. Omukyala ono bamugamba ati va mu ddiini eyakkiriza nti Firauni katonda. Omukyala oyo n'agaana ne yebbika mu lwejo olwo naye n'afa. Nabbi yakakasa n'agamba ati Mashpa oba Asiyat alibeera omu ku bakyala bange mu Jannah. Tugenda ku wokusatu, ka speed kagumire. We are talking about the women which were given Jannah on earth. The first one is called Hawa, the wife to Adam. She was chased away from Jannah, but after repenting to Allah in Arafah, Allah reinstated her and her husband into Jannah. That's why Adam and Hawa were given Jannah. Tugenda ku mukyalo omulala. The second one is called Asiyat, the wife to Firauna, who was the first martyr to die because of Islam. She was the second one to die, and the Prophet assured that that woman will be among my wives in Jannah. Owokusatu ye Maryam binti Imran. Omukyalo oyo Allah yamubbulamu essuula emanyiddwa nga Suratu Maryam ya 19. Allah mu kumubbulamu omukyalo oyo yali wankizo nnyo, kubanga Allah amwogerako wa Maryama bunata Imrana alladhi ahsanta farjaha fanafahna fiha min ruhina. Allah tabaraka taala yamusukkulumya, Allah n'amukuuma. Naye kyenjagaddemu ekimuweesa Jannah, yatuzaalira omwana amanyiddwa nga Isa alayhi salatu wasalaamu, nabbi wa 24. Naye okufa kwe Maryam teyafumbirwako, ate teyayendako, ate teyeegattako na musajja mulala. Kyenjagadde Maryam we yali agenda okufa yafiira ku lusozi. Bamalayika be baamunaaza ne bamuzinga ne bamusaalira ne bamuziika. Nabbi yakakasa ti naye alibeera omu ku bakyala bange mu Jannah. Kati abo bali kadiman, kankuleetera abapya abo bakadde. Nkuwa ku balala ab'okuyingira Jannah. Omulala bamuyita Khadija binti Khuwaylid gwe ntandikiddeko. Yakakasibwako Jannah nga tasadde yadde swala, n'akakasibwako Jannah nga tasiibye yadde ramanzaani, n'akakasibwako Jannah Khadija binti Khuwaylid nga talwanyeeyo jihadi n'emu.
ekyamuyingisa Jannah bintu bibiri. Ekisookera ddala yagondera nnyo baawe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yadde yali amusinga emyaka, katukatereeze Khadija teyalina myaka 4. Khadija alina emyaka 29 nga nabbi alina 25 ng'amusingako emyaka 4 1 2 3 4. Kyova olaba owulira dda ati phone number naye yali amusingako obusinzi myaka emeka. Kati Khadija yamugondera nnyo, yadde yali amusinga obukulu, yali amusinga sente, naye yagondera bbaawe. Ekigenda omuyingisa Jannah. Eyo nayo shortcut ya Jannah eri awo. Gondera bbaawe. Ofaaki. Yes, mugondere. Mu mbeera ze zaalimu yoyo Mungu gwe yakola atya? Oba mumpi nga nze gwe mugondere. Tukwatagana. Ate nkubuulira mazima gy'onaakoma obugonvu eri bbaawe gy'ogenda okukoma omufuga. Obitegedde? Gy'ogenda okukoma omukola ki? Ekigonzo eri envu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Naye oyagala obeere waggulu tojja mufuga yadde naaka kuba buli kimu ajja kikozesa mpaka. Ate ekyokubiri alinayo epeesa lyanyiga baliyita ssente. Omuvuma n'omuvuma n'akeera ku makya n'afuluma. N'ojjukira nti olina okusiba enviiri ng'ate wamuvumye ekiro. Mukwate bulungi omubbe z'oyagadde kasita azikwasa bw'ati ng'ovuma ng'ozirina badde nnindamu awo. Anyway, tuli bwe tuti kyenyagadde Khadija owaddako bamuyita Sumaya binti Khayyat ye yasooka okufiira obusiraamu. Tukwatagana addako okubeera nti ayingizibwa Jannah nga ne ku nsi kwali nakugambye Aisha radiyallahu anha. Oyo kimuyingisa Jannah lwayirimu kusoma irimu kubeera nti agikwata nnyo. Naawe esoma eddiini webale kujja mu ddarasa. Ow'okunaye Hafsa yasooka okukwata Qur'ani mu mutwe yenna. Ow'okutaano speed mugigumirire tuli wakumeka. Ow'omusanvu tuli ku mukyala amanyiddwa nga Ummu Salama, ye mukyala eyaliwo kuki, ye mukyala naye yaweebwa Jannah. Oyo tuli ku wa musanvu wa munaana. Ummu Salama nagambye nti ye mukyala eyakola atya, ye mukyala yali advisor w'Obusiraamu. Ow'omwenda ye mukyala amanyiddwa nga Nusayba oba Ummu Amara eyataasa nabbi mu Gazwatul Uhud. Yayimirirawo n'alwana entalo 7 mu Busiraamu. Ow'ekkumi tugenze ku Fatimati tuli wakumeka kambaddemu Hawa. These are the 10 women which were given Jannah when still alive. Let us go slowly. Hawa is the first one. Asiyat is the second one. Third one is Maryam. The fourth one is Khadija bint Khuwailid. The fifth one is Maya bint Khayyat. The sixth one is Aisha bint Abi Bakr. The seventh one is Hafsa bint Umar. The eighth one is Salama. The ninth one is Asma bint Abi Bakr. Okay, Asma bint Abi Bakr. She's the woman, she's the younger girl who fed the Prophet in his journey from Makkah to Medina. Just fed the Prophet by cooking for them and others. Ye mukyala yasinga okuwangala emyaka emingi ennyumba sahaba ne basahabiya yawangala emyaka 24. Ye yasinga okuwangala. Yafa ku mulembe gwa tabi amanyiddwa nga Hajjaj ibn Yusufu Athaqafi. Tuwunzika kale ow'okumekaawo. Ow'ekkumi nagambye Nusayba oba amanyiddwa nga Ummu Amara. Ow'ekkumi ye Fatimati Zahara, muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ye yasemba okwogera ne Nabbi. Nabbi n'amugamba nti tonakuwala ya Fatima. Kiki? Tonakuwala ya Fatima. Bwe ndiba nnyingidde, bwe ndiba nfudde gwagenda osooka okungoberera. Ate era bwe ndiba nnyingidde Jannah gwagenda osooka okungoberera. Kitegeeza ki? Oluvannyuma lwa Nabbi agenda okusooka okuyingira Jannah aliba mukyala nga bamuyita Fatima.
Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In these few minutes which I'm remaining with, because I'm given only 30 minutes as I'm winding up, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.